Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Omoja n'amanya Benjamin yakwasiddwa ofiisi mu butongole omukolo gubadde ku CPS wano mu Kampala. Ekifo kino kibaddemu Haruna Issa Abirye yakuziddwa n'afuulira omuduumizi w'ebikutu bya poliisi mu ggwanga. Omukolo guno gwetabyeko abaduumizi ba poliisi ab'enjawulo, abasuubuzi n'abafuzi nga Andrew Solweni yakiikidde mukama we Gen. Kale Kayihura. Issa Abirye abadde omusanyufu asiimye Gen. Kayihura ne Pulezidenti Museveni olw'obwesige bwe bamutaddemu. Baga nti kakati genda muliwali oba okwadde okunayizibwa ate sitwatangako okunayizibwa kubaire bakama baana n'okunda kungi agenda kukola. Abulira abaddewo engeri emirimu gye gibadde gitambula n'omuzibu bwasinze mu bbanga ly'emyezi 9 gy'amasinga ali mu kifo ekyo. Osanga nti obuvunanyizibwa bweyongera buli lukya naye ng'oluusi ebikozesebwa ate tebyeyongera mu ngeri y'emu, awo ebeera challenge okusoomozebwa kulaba nti kamanda yenna aliko oyiiya n'osala amagezi gonna kulaba nti osobola okuteeka mu nkola by'oba olagiddwa. Oluvannyuma batadde emikono ku mpapula olwo Issa Abirye n'akwasa n'amanyi ebifunzo bya ofiisi bendera leediyo n'alaga n'abantu abagenda okumuyambako mu mirimu. Ye n'amanya asuubiza okutuukiriza emirimu gye nga bwe kyetaagisa era n'alambika n'engeri abasirikale gye balina okukolamu emirimu. It's like running a relay. You are giving him the baton. I want to assure you and to assure everybody, I want to assure the Inspector General of Police that I will take on the baton and push it forward. I'll build on where he started, I'll concentrate and add more. Mubaka wa Kayihura obusomeddwa Solweni asomedde abasirikale ebiragiro ebikakali omuli okulondoola emmundu, okuziyiza obumenyi bw'amateeka n'okutandika okubakwata singa abeera balimiddwa okukola emirimu gyabwe. Ayongedde n'akubiriza abasirikale okukolagana n'amanya ng'atayagala alekulire kati. Abatayagala kutuliza emirimu gya poliisi, abatayagala kukolagana ne bakamanda ne kamanda omupya batubulire tubatwala wala olwo ife bingi mu poliisi birina okukola naye bw'ojja kwesiba ono ate tutokola gye tukola ekivamu ki kumiriza nga mu mateeka ga poliisi ogagamba. Y'omusumba w'abalokole Bishop David Kiganda ow'ekkanisa ya Christian Focus Center mu Kisenyi yakubiriza abalokole okwetaba mu by'obufuzi n'okulonda okujja okwa 2026 basobole okusalawo n'okumala ebizibu ebiteetaaga kusabira. Abalokole ne mushayinga we ne mwekweka ne mutandika kubasabira busabizi ne musiiba ne musaba ne mulinnya ensozi enjala n'ebalumira obwereere. Ekintu ekikutwala mu kisiibo singa ogenze n'otula wali we bakolera decision wandyetaaga obuteetaaga kusiiba n'osalawo kisabe. Bino byogedde mu kusaba okuggala olukuŋŋaana olw'abaweereza omulundi ogwa 20 nga n'olubeerawo buli mwaka olw'etabidwa amasoma bangi okulina abavudde buli ggwanga kuli South Africa, Canada, Kenya ne Uganda. Uganda ebazizza bonna abalina kye bakoze olukuŋŋaana luno okutambula obulungi okulinda mukyala we. This lady here omukyala ono wano is just a gift from God. kirabo okuva mu mikono gya Katonda. Mutebi Sulaiman ne Sef Majusuf Innocent bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.